naye yaluma munnange nali ndowooza ko binyagera mutwala alimanyiwe tunagirya naaba wanfuye naye ayongera kukka ennaku etuzuuzizza ennaku eruma ne bannange ennumye nnyo naye ennaku erumye Chiko bagera awo wakoze yonna yakoze nyameze ku mugongo nze kakati kambanyumiza akasitole kamu munnange tuba tuli mwausi mpate tukuba muziki tunywa ebiseera byakafyu tulina munnange tunywa abaana bazina banywenya poliisi etugwako bannange twalaba ennaku yasamayidinga yali omuntu agu ani ensonga ki poliisi eyingira mwana atomaga ti genda kyokana musajja mukulu oyasaba nnyo ate poliisi balirongoosa banange poliisi yaddaku so si yeyedda tulina abasajja ba LDU abo bali bakuba oba bafaawa wasambula kafyu yengenda wange eyasimayirwa enje hello, where are you going? Where are you going? Where are you going? Do you know me? Where do you know me? Where are you going at this time? Where are you going at this time? Don't you know that it's past curfew time? Curfew time? Come on, no. What are you going to ask me? Bali wakamwe. Nyamaza. Nyamaza. Amanya gani bapita iyanu mbade wa BBC mbade chanywa angamudachi jogera mama mpote wajide na byo tupa ubiro bata skylight mbade akamula ajinonga naje na jongera ndayo saka mbade akam BBC na jongera iko pi okumanya kutamira kubi bannange mwenge tukunywanga twegendereza lumba kwata omusajja atamidde poliisi emukwata ati atamidde jangu gwe poliisi wewe yongera ku microphone zezo wewe onayiga wapi wewe kyobamba oliwa poliisi ogenda wakwembwakwe anti tongwaziwa ogenda wa onkugambye ngenda waka ewaka oyewa wawaliwala bebatiriri okakasa wewo awo wewange wetamiza mubatiro nyanda kukuba mpi myatula muchezo ewawewa kati oba oyagala kakasandru wewange olaba oyaguddewo olugioge ani oyo mutabani wawe omukulu mutabani wa mukulu okakasa ne muwala wabazimbayo uyo yaliwa uyo ya enzi ogera tutwala tubuzabuza ntuse waka onsibira bwene gutugenda bakubama oyo mlazi mukyala wange uyo avulire yo yasibye tawulo oyo kasero kyabuza ngenda tugende tumubuuze oba yakakasa n'omusajja wuyo asibye tawulo wuyo omusajja asibye tawulo yali oyo yenze basabana banyabo waliwo abazungu naye tebategera bye twogera bali bazungu hello guys hi guys ilika chokolate kwa mwamuduka yagwa mungaje goyanguwa kaya yanga duka abawatu mugamba mutabani mwatu oya abatumba sente zaffe mubakusala sente egendo babisu belefayo kama masa kubalija kurukutu twagala naona ndoko fayo twagala kwati nawo ubebe mwabuza abeba nabo mana madi sitamula sirika ko oludo kulinye ndumu ya kasasiro nzanna sikula bana woyoperera onzumira hello how are you? I'm fine, how are you? What's your name? Tina you nane sabana kwenda kwa msisanya na group somebody haunyamurale timu tubagala nyo kola sente mukunyumire kola sente obatori na sente tebagenda kwagala ennaku eyiso kumba paganda sabatino nawo bafudde ng'oli mugagga ababera ku mukolo gw'obalaba abajja tajjame toba ani afudde mugagga kiwano katugeza mugeza mugagga
tayinza okufa aginonga tugazamugaza sija ddala tugazamugaza aginonga afudde omugagga kati olaba abajja ku mufugwe abajja n'abantu abeerawo bagagga ababeerawo tibalinamu buli kimu kiba kyakigagga n'abasoma amalugo babeera bagagga. Ladies and gentlemen, let's recognize the presence of Chairman NOC5 Senyonga Andrew. Welcome, Chairman. Nice Wu. Ladies and gentlemen, mwabeta ku stage muve kuno. Iya nigenda. Agira mabuga mwenyewe mikono hizo baba kule sama. Ladies and gentlemen, let's recognize the presence of Samuel Obwete. Pelakata aberawo. Kama nyokaba. Esage baso mabubaka. Noko kukabera nga endenye besilamu kufiro kuwazulira. Somobaka basubira nyabo mwebale kujja tusinye nnyo mwebale kujja kitale nnyo okufiirwa omwami aginonga omusajja mulungi nnyo ng'era ayagaliza ayagala abantu na buli kimu ateyigiramu. Obwakatuuka kawunyemu raleti nenda kwa nyingi tusaasira ab'ennyumba ya Aginonga abadde muntu mulungi nnyo ng'era ayagaliza owulira ndowooza tukutte emiliyoni 82 ulira ziyambe mu kuziika otegeera toli twagenda muziika mu kalina obubaka obudde mu Kati Motors Garage nenda kwa nyingi tusaasira famire ya Aginonga tujjamu emiliyoni 15 ziyambe mu kuziika toli twagenda muziika Amerika otegeera abagagga obwavu muzayijjamba yagenda osoma munneewe basaba ne banyawo kitalo nnyo ekyokufiibwako Nalongo abadde mukyala mulungi era omusomi w'obubaka ku kyalo kuno kajje tebasobola kumuziika ng'omusomi w'obubaka tazze kuba bakimanyi mu logo katuyite mukulu Kaluguyu ajje asome obubaka. Mbadde mpise Kaluguyu nga simanyi nti majala waali. Abana olugesigezi tugenda kuwa president Nalongo tabaddemu Katonda sirimu bw'oba olemaza wamanya gona nange ensaaga Samuel Obwete yagezaako dasaapu Masaka towulira ni abantu towulira mizindaalo amanya
oluzungu tabwejja abaweefu abasindika sente weebindeko weebindeko obule where was going to emitwalo ena kakati kanokagendeyo abantu tubayambako bagamba abakazi balowooza tuli musajja munene yalina sente musajja nani akabweti eraginonga akabweti asaniwasada yanyanyomwe nebamuwa mutiibu wulira ebifi yali akaddiye neda mukulu nedda anti yafuna sente n'ayagala abawala wasa wayagala abawala nankwegonda babenga nzije ngambolenkula kati kwajja wano otulabe wasingakubulinyo madamu sempanjo gamba otya gwebanegamba abakazi balowooza buli musajja munene ngeyagajja alinga omumba gwa mune mu kabingo ono yalina sente ate obamubatomera nze ninamu nabaliwo abasajja ababakulizamu emitwalo 6 nga banene naye nga talinamu yadde olwataano mubeera munda mwamuvuga omusajja omunene ayita omuntu amuyitira ekiwala oli kizinaye yanga ali yanga nazogaja naawe ali yanga pija birungi ekinawe buli kimu okijyamu wanyite kino era omuwala oli omugambe nti Chiko amuyita olaba mwala kati nze kiwala jangu ebiwala bannange lindako nyabo jebaleko bagwaliwo akuyita buli omwana nawandise n'omulala mugambe ajje wano nawandise n'omulaba katonda nonaanyiga gwe batumye kyekikasikoba ekyagaza kirina lubuto kuba kyagaza mbadde Tiko yakuyita ate olyawo yampita Tiko yakuyita balisigedde jangu gwe muwala anti badde atawabaganda babyasakanga ambulance anti badde ntiyanga akuyitira tunda bangu omutawaanya nedda naawe anti bamanyi omanyawo atibamukola bamanyira nyala sabagenda gyakakazenga sijja kukyekyeera bakuyitani nze yenza bigi sisi gwowulira onanywa mazzi gokya oba soda naawe sinza kunywa mazzi gokya oyagala ki leka naawe mukwano Chiko onanywa ki bampada babulaka babulaka emikola 3 mwetano omupiira egyogupenza abaana bakuzanyisa osegera jangu akakwanira akampi Colline Hotel iyani kawunyemu osaponsalize wefu musaponsalize ndayata Allah nze yesho yange nsende mu Colline tulise masiba no tuya kulimba nenda netinyisa nnyo ndakumanya obasa tulite wali ali akubye munange nazimba bwati wakolede kamere okwani akasajja akambi emwemu akasajja akambi okakwani yabo jebaleko waliwo omusajja akuyita oyambadde enkofira nedda sayambadde enkofira wakatwakamu oyo zijja zirya mwana wabafu ababiri nentwala tuduutu mugambe tamanyiira nawandise wange atamwalaga n'obusungu alyokaavuma tuduutu osajja kwenza obanga tozakwa
obadde ngamba ki oli mulungi bakuyitanya amanya abasajja mwekaza tonnaŋŋamba Anita nasise waneeno mu Colline Kenzo wamala okuyimba njagala tugendeko mu lumu yange tubeereko eyo tuwummulemu tujje ku nakakulaba oyagala room number 2 Madrat